Parliament mwenna nga sinnagenda ku nsonga ya ndese ndaba Honorable Joel Ssenyonyi atambula yabadde agenze kukyalira basibe ennaku ezo Honorable Ssenyonyi n'agenda keruzira luli yali ku kkubo meetings olwo ababaka besitalaba what happened waliwo ababaka ku mulembe gwa Honorable Mpuuga nga mubeera buli wabeera waliwo members ba parliament ku mulembe gwa Honorable Mpuuga nga mubeera kumpi naye bitabuse ababaka aba opposition naddala mu kibiina ki National Unity Platform bafunyemu obukundi bwe bafunyemu bujja kutya waliwo abakyali ku ttiimu Mpuuga n'abali ku ttiimu Honorable Joel Ssenyonyi oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okufuna obwa leader of opposition abamukkiririzaamu bakisanyukira ne bagamba bajja kutambula naye ng'omuntu omulala yenna gwe badde batambula naye abaagaana omukkiririzaamu baasigala ku ludda lwa Honorable Mpuuga Nsamba kigambibwa nti ebiragiro bya Ssenyonyi bangi babinyoomoola era tebabiteeka mu nkola nga bagamba nti bo si ye leader of opposition waabwe ne leader of opposition alondebwa atya omukulembeze ali ku ludda oluvuganya gavumenti asinzizza ababaka bangi mu palamenti yalina obuyinza okusalawo ani gwalondanga leader of opposition bw'atyo yasalawo n'alonda Mathias Mpuuga Nsamba okubeera leader of opposition oluvannyuma lw'emyaka 2 n'ekitundu kubanga ekisanja kiba kya myaka 5 bagiryako amakkati ne bakyusa obukulembeze mu myaka 2 n'ekitundu bali balina okukyusa obukulembeze bw'atyo yasalawo n'agamba nti nga bwe tutali bannakyemalira mu kibiina kyaffe tetujja kufuuka ba mulungi omu tugambe nti Mpuuga yakoze ebirungi abeerewo tulina okukyusaamu okulaga eggwanga ki ekyokukola nti obukulembeze bwe tusaba okukyusa kitandikiremu ffe ffennyini tulage nti naffe tukyusa yasalawo n'ajjawo Honorable Mpuuga Nsamba n'ateekawo Honorable Joel Ssenyonyi abeereko leader of opposition ate naye tulabe ku buweereza bwe bangi tebakisanyukira ne gye buli eno bw'obabuuza bakugamba nti Bobi Wine yagoba Mpuuga naye nga mu kumugoba bo kye bayita okumugoba yamulondera ku kifo ekirala eky'obwa komishona olwaleero bangi banyooma Ssenyonyi nga bagamba nti bo bakyayagala Mpuuga baleesewo obutakkaanya mu palamenti nti Honorable Joel Ssenyonyi ne bwakola etteeka tebalitambulirako kubanga bo bagamba nti si ye leader of opposition waabwe kino kinaakomawa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yalonda leader of opposition aliko Honorable Joel Ssenyonyi bw'awulira bino bimulekawa era ababaka be abalowooleza ki Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yabikutuusaako nkugamba nti gezaako Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bw'anaakusomera ku dduwa ze ojja kusigala kyekimu bangi ababadde babuuza ennamba ya Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ebeerawo ku sikuriini yaffe gwamwagala okumufuna mukubire ku ssimu ebeera 0703 31 39 25 bw'omukubirako essimu ye yagikwata era mujja kuba mwogerezeganya bulungi omubuulire ensonga gy'oyagala akuyambemu era naye mweteefuteefu okuyambamu kyonna ky'onooba oyagala tugende mu maaso ne bano ababaka abalabye Joel Ssenyonyi ng'atali leader of opposition waabwe nga bo bakyakkiririza mu leader of opposition eyaliwo naye faces zendaba yabadde Honorable Ssenyonyi yabadde ekitalya naluli ndaba Namugga bokka nendaba Ellen Nakimuli waliwo ababaka kati eggaali egenda bbeera nzibu guno omwezi eno eggaali engeri gyendina mu kisiibo munansonyiwa egenda bbeera nzibu ngenda bbeera mukambwe kati abamu ngenda kubalabisa olaba tunuulya faces ezimu yuyo awo Honorable Ssenyonyi omulabye ng'agenze mu gundi waliwo ababaka besitalaba era mwanyinaze Joyce baagala sikulaba waliwo bakalwanga sibalaba olabye Honorable Ssenyonyi yuno nebazanya Katasi Nyansi OFDC yuyo omulabye loopu waffe omupya mwagala kumutenguwa tuyise eggaali mwagala kutenguwa loopu waffe omupya olaba Namugga nkwebaza yuno Nakimuli obalaba abalala tetubalaba ngenda kubayisaamu eggaali kati ko kasindoze etuule kubanga mwagala mukiki
Ssennyonyi abaana bagendeza okukyalira mu makomera badde basinga Valentine esinga. Kyemuŋŋamba Valentine yabadde esinga. Era njagala kubabuuza waliwo abakulu awo abalina ababaka abakulukulu temulabika mu zi meetings. Temulabika. Mwe mwabivaako. Baganda bange temusaba ne mujjira ku kikopo. Ekikopo kimenya. Gwatajjiranga ku kikopo. Era bali eyo abajja funa president Kyagulanyi ne mutandika omumanyiira mmwe. Tubalaba. Bobby Wine is the real revolutionarist. Agenda okukyusa ensi mutuuza mu meeting. Bobby Wine avuddewo atya. Nabawulidde ku bukolokolo waliwo akakolo kano ke nabaddeko MC kaakabadde wano birthday. Mwogera ludikya. Mwegisimanya revolutionary biki. Oh, Bobby Wine, you cannot lecture him in politics of Uganda. Temusobola kulecturinga Bobby Wine. Yabafuna n'asoma embeera zammwe. Kati Abedi Bwanika ne ttiimu yammwe Masaka kino mwagala kiyisaawo. Wulirisa strategy gye babala. Bano abasajja balowooza ne tutegeera. Nze Abedi nagamba bwe nkusanga oguddako ŋŋenda kweyambulira. Ŋŋenda kweyambulira Abedi Bwanika. Kubanga Abedi Bwanika olabika oyagala kulaba kuweerere bwa mumira nsanafu. Abedi Bwanika bwe sitaakweyambulire lwojja okutegeera nti abaana bakyali mu makomera. Kati njagala buli muntu yenna anafuya president Kyagulanyi onune ku vvu. Ntandise ntya? Wuliriza bulungi. Nga sinagenda ku nsonga eyandese kuba ndi mukambwe. Ekisookera ddala kino baagala kukiyisa. Abakulu bano bakoze strategy ne babalira Muhoozi Kainerugaba n'ekitaawe Yoweri Museveni nga kyekino kye babala. Mukimanyi ababaka ba paalamenti mu mwaka ogusembayo nga bali mu paalamenti basala eddiiro. Bwe basala eddiiro ne bagamba nga bwe mwakiraba nga tutandika people power, our power, ng'ekibiina kya Nup kizze. Ababaka bava mu DP ne mu bibiina ebirala NRM ne beesogga National Unity Platform. Kaakati information gye nfuna Yoweri Kaguta Museveni ng'alina akabondo ka DP block akakulembera Samuel Lubega Mukaaku muyaayo. Essaawa zino waliwo kye baagala okutuuzaawo kyekiriwa. Nga tunaatera otuuka mu mwaka ogusembayo. Awo akalulu nga kabindabinda kubanga nze byakalulu byo sinabikkiriza nkuba Museveni agenda nkya. Ne bino bye baateesezza byebiriwa. Kwe kulabanga ababaka waliwo aba NRM bamaze ddo balistinga mwabalanga baggulawo ekiprojekiti kyabwe ekyekisiru. Mubasale begatte ku kibiina Muhoozi kye bagenda okuligestalinga. Bwe bamala okwegattako bali ababaka 65 65. Bw'ogattako na zino emiguya egyabadde mu Nuupu gitwakagabo emiguya gigimerwanga. Kasita basala bwe bati ne badda mu paalamenti baga tugenze ku kibiina ekipya ekya National Robbers Muhoozi. Robbers Muhoozi ekibiina ekyo kaakati nga bagamba leader of opposition era abaddipi buloko bakipulaninze ngagamba Ssennyonyi tajja kugibeeramu mwaka guwera. Ulirize emboozi. Abasajja bali mu kulwanira bufo. Abasajja bali dance, bali magnifics. Abasajja tebategeera the champions. Abaana ba Ssennyonyi bayiyewo omubiri. Kyagulanyi ayiyewo omubiri. Abantu bali mu kwegaddanga kukola bintu bya kisiru. Can you imagine? Imbu kasita bali banaasala eddiiro ab'enkagamu ne beegattamu akabiina Muhoozi kayagala otandika. Kasita bamala okukeegattamu bepwa ng'Anita Amongi agamba kaakati ennamba esinga obunene yebeera ku opposition. Kati nga mu paalamenti ng'eri babagamba mulondera opu wammwe. Kati Museveni envuga gy'atuvugamu
mission ya Abedi Bwanika n'akakundi ke ze bavuga ze zino njagala muwulirize. Dr. Abedi Bwanika nziramu okulabula. Musooke muwulirize ka video kano. Dr. Abedi Bwanika jjo ku video kubanga kati bino ebintu tebikyalimu kusaaga mu byogera ku radio. Bano abasajja baleese propaganda mu bakansala ba Nup bagenze ne bakwata ssente wa Museveni. Bino byonna kuba kibiina. Tewali kansala wa Nup ku mulundi guno yasituse n'agenda Galuga. Tebabalimba. Tewali kansala wa NUP yagenze Galuga. Bagenda ne basasula radio CBS, ne basasula TV awo, ne bajja ne bafumba propaganda waabwe. Batuteeke mu saakasi waabwe. Naye essaawa eddako kati tugenda beera banyiivu. Wuliriza. Waliwo omukyala president waffe ali mu America. Omukyala ono bamuwadde ssente okumuggyawo. Nkiddamu. Dore n'amawulire namba ya Mirasana Ferizo 702 222758 0702 222758. Njagala omukyala ono ajje ngenda mwabya munansonyiwa bakama bange munansonyiwa bakama bange naye omukyala ngenda mwabya bamuwadde ssente ajjewo Kyagulanyi Robert Center mu America gyali era ku byonna anoonya ekifo mwali. Bino Mirasanafu bwe sitabyogera bannaye munansonyiwa abalala babitya. Ffe twamira ensanafu zitulya n'onyulira n'okolaki. Kaakati njagala owulirize bulungi. Abakulu bano ke babala. Njagala Abedi Bwanika ojje ku video. Abedi Bwanika njagala ku video. Okimanyi nti Masaka Abedi agamba azimba structures. Abedi odda ku TV n'olimba abantu nti Masaka ozimba structures. Masaka tewali ofisi ya Nup. Masaka tewali basajja mmwe mulimba. Muswazizza banna Masaka. Masaka Nup y'amaanyi. Masaka. I was shocked. I was paralyzed. I was cancerized. I was momentalized. Uliriza soko ulirize video eno. Oliekiri Masaka office za Nup tewali office. Enkungaana bazikubira ku street. Naye Abedi wadda ku CBS omuuza ku musaala gwe kiki wali okoze ulira. Ddoboozi nga liri wansi. Ndako. Uliriza njako akulika office musoke mukawulire ulira. Masaka tuwali office za NUP. Abedi Bwanika omugalatiya. Bana mmwe mwagala ekibiina mwagala kikusuula mu ttaka. Tewali office kanzije. Kati Abedi Bwanika mbabuulira balina engeri gye baagala okukuba mu Nup. Waliwo omusajja ono musota. Omusajja ono yamwetegereze bulungi yazzeemu okukola obubadi bwe era ayambala n'enkofiira ya NUP. Omusajja ono mwamulaba tutandika people power wa NRM. Kati wulira byayogera ng'ayambadde akakofiira mbalage kye baaseetize wulira. Nvuddeyo ne ŋŋamba nti enough is enough ekimala. President Museveni nkuwadde emyezi 8. Emyezi 8 bw'oba nga toyina ekintu ky'okozeewo okulabika nti abalimi bange basobola okuva mu bwavu amajani ne gambuka tugenda gasigukulula gonna tetujja kukoma katono kazanyirisi balina akabadi kaabwe ke babala bagenda ono agenda vayo mwene ale mwayingire muwozi project agambe nti wa people power era abamugambye akomewe kavule
naye tumulaba tukulinze ssebo mbwate kamwa oweeyo simanya wa tugenda kukukuba emiggo jjajjuwulira egisigadde gikwate maamawo kagende ku vidiyo entuufu eyandeese mbalabusizzaako bakolamu ebintu byabwe balwana nnyo okunafuya his excellence balwana okunafuya Bobi Wine banoonya okumukuba ku ttaka nga bakozesa abakulembeze mu kibiina bennyini abantu be bawuliriramu balowooza nti bwe banaakola ebintu byabwe bakola mu bigambo bye boogera ku marediyo ne TV bannayuganda banaabeeyungako bannayuganda baasalawo nno bamanyi kye baagala kati baagala nkyukakyuka woofiisi ze Nup Masaka zonna zaggiddwayo tebaagalawo woofiisi ya kibiina ki National Unity Platform era nti enkuŋŋaana zonna bazituuliza ku street okunafuya okulaga nti Masaka tebaagalamu NUP naawe abaddemu badde agikkiririzaamu oggwemu amaanyi naye nga bakugamba nti woofiisi si ze zikola emirimu abaana bomwe bali ku gurawundi batambula bamanyi ekyokukola bakimanyi bulungi nti omulamwa gwa National Unity Platform onunula ggwanga Uganda okununula eggwanga Uganda oba tonunula muntu omu wabula eggwanga lyonna kabere wa NRM bangi bali mu NRM naye nga tebakimanyi nti bali mbusibe bajja gendo kitegeera nti ddala babadde mbusibe nga Mwami Museveni amaze okuva mu ntebe eyo ng'omukulembeze ategeera amanyi okukulembera abantu amanyi value ya Uganda ng'amaze okukwata entebe eyo n'atereeza ebyo byonna bye balese boonoonye awo n'owa NRM abadde agikuutira akadingidi olwaleero lwajja okukakasa nti bulijjo ddala kituufu tuli mbusibe nga tetumanyi agambe nti wa people power era abamugambye akomewo kavule naye tumulaba tukulinze ssebo mbwate kamwa oweeyo simanya wa tugenda kukukuba emiggo jjajjuwulira egisigadde gikwate maamawo